7 omukontanyi wange oba kojja wange ye Sally Lawrence Matuganjobe era musajja omutunuulira ddala Matuganjobe kubanga musajja watu alina akamwenyu ku matama olinzooza tanyigangako bukyanga bamuzaala musajja watu akola mulimu gwa kalejja era nga mwogezi wa kumikola era nga omutunuulira ddala atunula ku ebibuuzo era abantu b'ekijjo mulinde obuwanguzi tubuleeta. Kale amina netulyoka tutuuka ku mwana mulenzi wano. Senyo erinnya lyange nze Senyonga Sayolasi Joseph twala omukisa guno okubanjulira omukontanyi wange Ziwa Steven Zinaabala ng'ono muvubuka muwanvu wakataketake alina enviiri za munyerere ayambadde ekanzu enjeru n'ateerako ekooti enzirugavu ng'ono mwizi ku Mount St. Henry's High School e Mukono ali mu siniya esooka nga bw'omulaba atunuza buvumu ekiraga nti ayolekedde okufuuka ssengole w'omwaka 2023 Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale Brenda nayanguwa wetegereza abaana bano ebigambo bakozesezza byabwe era kitegeeza babadde babikakasa bagwanidde bombi okufuna obubonero obusatu kibeere bwe kityo. Ziwa Steven kale muwage abawagizi wabweru awo Ziwa Steven Zinaabala ate ne Sally Lawrence mu bootabuliro abaana baffe aba bodaboda kati guvudde omugano okugumba wabweru awo mwewale kolasi emmotoka tizibakoona naye buli omubeera ku kidduka kyo tokivaako mwebale okwerekereza bakasitoma ne mga nti akaseera kano kati Simba yakitukolera tugumba wano kukola sinaffe Engule ne tujyotabuliro muwage aya ne tutyo katulumba mwana mulenzi tuli mu Namulanda tubagaliza okulanda okulungi tutandise ne mwana mulenzi Sally Lawrence Matuganjobe Doma Sally Lawrence Matuganjobe mpaako ye ya Doma ya Namundomola bajjajja b'omuntu ab'enkizo oba abasookerwako mu musaayi mwennyini bajjajja b'omuntu ab'enkizo abasookerwako mu musaayi omuntu abeera ne bajjajja bana bebaluwa sebo abeera ne jjajja azaala kitaawe abeera ne jjajja musajja azaala kitaawe abeera ne jjajja mukyala azaala kitaawe abeera ne jjajja musajja azaala nnyina ne jjajja mukyala azaala nnyina n'olanda neyanza mukulu jjajje Doma bw'alanze ne mukowoola alande n'eruuyi eno wampa omuzaana ettooka eryetuze lisuulibwawa ettooka eryetuze lisuulibwa mu masaŋŋanzira n'olanda Doma otyo bigambo bya bulijjo bikolebwa era biwulirwa mu matu g'abantu ng'abantu babyogera weewaawo jjajje omuntu bwe tugamba nti omuntu afudde kituyi aba afudde atya omuntu afudde ekituyi aba afudde atya oba mu ngeri ki seba omuntu afudde ekituyi ye muntu afudde nga talwadde ekibwatukira ng'afudde mangu ddala nkuwa omukisa jjajja omuntu afudde ekituyi ye muntu afudde ekiziiro ayinza okuba nga afudde ekiziiro naye era ye muntu afudde nga tewali ayamba weewaawo jjajja tewali ayamba n'ekiziro nakyo oba mutuufu weewaawo jjajja neyanziza Doma kale landa tugende tulabe bweru awo mutuuse bw'alanze ne mukowoola alande eruuyi eno ennyumba y'omuntu afudde eyitibwa etya ennyumba y'omuntu afudde eyitibwa eriyu n'olanda neyanziza omuzaana malayo oludde eno minisita wa Uganda omujjuvu so mubeezi minisita wa Uganda omujjuvu ow'ebyettaka yaani sebo ye mukyala Judith Nabakooba oli mutuufu neyanza jjejje Doma jangu omaleyo n'eruuyi eno weewaawo muzaana omwana takyasoma kati akuba yabageye enki eŋŋoma n'amalayo neyanziza Doma muwaga abawagizi bange abo bavudde lukyamu kalagi kijjo naye bo batuuse kati webali tukakaca gye bali batuuse
agumidde kale tubaaniriza kakati musale olukoloboze tuwaba ayingira mu mbuga ya munne tubagaliza mirembe kuno muzannyo gwa mirembe naye nga buli ludda bwe luwagira omukontanyi waalwo bwatyo bwalabise salira wulensiyo matu ga njobe ne tunona ziwa Stefano ezinaabala teziranda ggobe waawo sebo aya nelyoka tujja omwana mulenzi ziwa Steven sebo emu ku nsobi ezisinga okukolebwa mu njogera nga zikolebwa abakazi boogera nnyo ebigambo bino nze bw'otonviire ku bba wange baba bakoze ensobi olwo Oluganda teruliiyo bba wange teruliiyo yandibadde agamba nti bw'otonviire ku balo nti wotomuviire ku balo we kuba n'agamba nti otonviire ku balo wange ku balo wange oli agambye bw'otonviire ku bba wange oba ayinza okugamba nti nno nze saagala muntu anjogerera ku bba wange olwo si Luganda ekigambo bba wange situkirinaayo mu Luganda ekigambo ekituufu yandigambye sebo yandigambye nti omwami sebo yandigambye nti balo sebo yandimuyise bba aziwa kikuyitiridde Sally Lawrence wano wadde situlonda munno gwokontana naye situagala kireka bulesi mugolola akitegeere mukama wange nze mu ndowooza yange ngamba bw'otonviire ku baze ekigambo kiri baze so si balo obeera oyogera ate ku muntu wakubiri bw'otove ku baze so si bba wange mu kikomi olwo si Luganda tuluze ewa Kasinzi Pius njasabiggu kale yasa wano tulabe yasa bibuuzo sitwagala oyasabiggu kale se otyo njasabiggu wampa sebo omusajja okuyita musajja munne nti muko abaamukoledde ki sebo abaamuwadde omukazi yes sebo kale randa neyanziza nnyo sebo naye ogambanga nti abaamuwadde mwannyina oba abaamuwadde mwannyina kale nenzija gy'oli Kasinzi Pius njasabiggu landa n'eruuyi eno ye omuzaana olubugo oluva ku mutiiki ku mutuba olanze bweyanziza ne tujja njasabiggu yes sebo kale tubuulire amaluma kyeki amaluma kwe kulya emmere nga teriiko nva emmere nga teriiko nva n'olanda neyanzege sebo jangu olande n'eruuyi eno Kasinzi omukazi ow'olubuto bw'azaala omwana tumuyita tutya tumuyita nakawere olanze bweyanziza omukinjaaji yes sebo aba atema oluusi n'okutunda ennyama ate omupunta sebo omupunta asobola okuba nga apunta ekibanja kyo n'akiragawo kiyita nassaako ensalosalo ogamba nga nti apima ettaka sebo kale n'olanda neyanziza nnyo neyanzege Kasinzi ye nnyabo jangu olande ndiwo obulago bw'omusota tubuyita tutya obulago bw'omusota kinyiize nnyabo webale okoze bulungi nnyo kasukali abanalyo otambudde bulungi ne tunona omuto Senyonga Cyrus muno omulabye oli mugumu onoowaddawaddako kale eka tulabe otyo omukazi okuyita mukazi munne nti mulamu omukazi okuyita mukazi munne nti mulamu kiba kivudde ku ki omukazi oyo aba yafumbira mwannyina oyo gwayita mulamu n'olanda neyanziza nnyo sebo jangu olande n'eruuyi eno ye nnyabo omuntu akola olubugo ayitibwani omukomazi olanze neyanziza nnyo otyo weyongere omuto okulanda eno wetuli yes sebo ekinkumu kyeki ekinkumu we wano waggulu awasembayo ku kigalo ekisajja waggulu awasembayo
ku kigalo ekisajja kale n'olanda eyanziza nnyo ssebo. jangu olande n'eruuyi eno. Yes, ennyabo. Omukazi azadde omwana oba kye tuyise nnakawere bw'aba avudde mu ddwaliro n'omwana bamugamba bigambo ki? Nti lukulike. Olanze? kale weyongere eno omuto. Yes, ssebo. Aha, omupunta aba apima ttaka Yes, ssebo. bwe tugambye. Yes, ssebo. Ate sentala Sentala aba asolooza musolo mu katale. aba asolooza musolo. Ogamba nti aba asolooza mpooza Yes, ssebo. mu katale. Yes, ssebo. Kale n'olanda. Eyanziza nnyo. Jangu omaleyo okulandako. Ennyabo. Obulago bw'ekinyonyi tubuyita tutya? Obulago bw'ekinyonyi tubuyita eŋŋonzi. Kigaanye. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala abato obalungi ate basanyufu ne mu kukontana kwabwe obalaba bombi nga busajja busanyufu. Kwe kugamba bwe tuti wa mukulu jjejje wano weegenderezaawo kubanga waakulonda bw'ozikira obeera ozikidde. Sali tuli ffenna bifena kale ne tugamba bwe tuti mu ndagaano y'olwenda. Endagaano y'olwenda yakyusa ebintu bingi nnyo ne guno guliko tukyabirabako oba tukyafaafaagana n'obusammuka bw'endagaano y'olukumi esebo naye mu ndagaano ebimu ku ebyava mu ebyo yali engabana y'ettaka. weewaawo Mu ndagaano y'olwenda kabaka wa Buganda yagabana square miles meka ez'ettaka. sebo yagabana square mile 9. Mama wange mu ndagaano y'olwenda kabaka yagabana mayiro 9 bayite mayiro 9. Omwana omulonda kamugezeeko sebo. emugezeeko Sebo zaali 305. zaali 305 akabonero kalamba ne kagenda ewaziwa. Kenza nnyo sebo. Ne kagenda ewaziwa. Butereevu ziwa kati kino kikyo. Esebo. Mu ndagaano eyo ey'olwenda we yateerwako emikono kabaka wa Buganda mu biseera ebyo Dawudi Chwa yali akyali mwana muto. Esebo. Bw'atyo yaliko abakuza. Esebo. Era abakuza baali 3. Esebo. Tubuulire amannya gaabwe okwakule 3. Sebo kwaliko Zakariya Kisingiri. Kwaliko Apollo Kaggwa. Ne kubako ne Stanislas Mugwanya. Stanislas Mugwanya. n'oba n'obubonero 3. Weewaawo. Ne tulyoka tukomawo ewa Sali Lawrence Matuganjobe. Sali Lawrence Matuganjobe tuliwo butereevu. Weewaawo. Era mu bino kye tukubuuza otekokakasa nti no kye tukubuuza okitegeera. Katundu kano buli weekakasa nti byoyogera bituufu, funa amazima amasengejje, totambulira ku ŋŋambo, weetegerere ensonga zonna ezikwatagana n'omusolo. Naye kakasa tikyomanyi kyekyo ekituufu. kakasa nti okimanyi kuba kino kikulu nnyo eri eggwanga nga kikutuusibwako Uganda Revenue Authority, Developing Uganda Together. Mukulu jjejje Bwe kiri mwana mulenzi tuliwo. weewaawo Kakasa nti katuwano kyomanyi kiba kituufu. Luganda kyo luliwo wakati w'ekitongole ky'eggwanga ekikuŋŋaanya omusolo URA n'ekitongole ky'eggwanga ekyekenneenya omutindo gw'ebintu mu ggwanga UNBS, National Bureau of Standards. sebo oluganda oluliwo mu bitongole byombiriri ekisookera ddala byonna bitongole byagunjibwawo gavumenti. Ekirala kyensuubira oluganda oluliwo wakati w'ebitongole ebyo byonna era biwa omusolo kubanga ekitongole kya UNBS ekikebera omutindo kirimu abakozi abakola mu kitongole ekyo. Abakozi abo balina okuwa omusolo mu kitongole kya URA ate n'abo bennyini abakola mu URA era nabo bateekwa okuwa omusolo.
ekyo wekiri nesirwe Luganda lwensinga okunoonya. Yongera onoonye oluganda olusinga oluliwo wakati w'ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo n'ekitongole ekyetegereza omutindo gw'ebintu mu ggwanga. Bw'otajjaayo ekyenkizo obubonero sigenda bukuwa. Sebe ekitongole kya URA singa oli akubuuza Luganda ki oluliwo. Sibuuziza bifaanagana naye oluganda bw'obanga otegeera ekigambo oluganda olwo. Sebe oluganda oluliwo ku bitongole ebyo byonna ti byonna bitongole birina baminisita ababitwala. Mutaase tulabe wamma byonna birina baminisita. Sebo ebyo byonna ebitongole bya wano mu Uganda. Tekimala. Nze Ssenyonga Sayora Sendukusa ya Ziwa Steven nze mulonda. Ebitongole ebyo byonna bikola ku byabusuubuzi. Oluganda lwe tukugamba ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ebiyingira mu ggwanga. Ebintu ebyo byokka ekitongole kino bye kikkiriza bye birina n'obuvunaanyizibwa bw'okuwa omusolo. Ekintu kyonna okuwa omusolo kiteekeddwa okuba nga kikkirizibwa era nga kituukagana n'omutindo gw'ebintu ebyetaagibwa mu ggwanga. Ntegerekese. Tuzeewo omwana mulenzi. Ziwa Steven. Okukukusa ebyamaguzi mu ggwanga. Okukukusa ebyamaguzi mu ggwanga musango. Bwe guba musango kyekiyinza okutuuka ku kwoyo abikukusa n'ebintu byennyini bye bagezaako okukukusa. Sebo omuntu oyo ayinza okukwatibwa n'asibibwa era ebyo ebintu biyinza okuwambibwa ab'amateeka. Obubonero busatu. Buyanza nnyo Sebo. Obubonero busatu. Nembawereze wa Brenda. Era nange nembeeyanza nenjolekera eri omuzira nkima. Weewaawo omuzaana. Nga Namasole Wannyana asabye Omuganda alina oluganda olw'okumpi asooka atta omukago n'omulangira Kimera. Wankima ki eyavaayo okutta omukago guno ne Kimera? Yali Katumba. Wankima yavaayo okutta omukago ne Kimera yali Moota Ssubi. Kigaanye. Omuto n'awanika n'agamba nze kamulonde. Yali Omutaka Jjumba. Eno ndukusa ya Ziwa Steven. Kale obwo obubonero bubeera buna. Buyanza nnyo. Tugenze eri Ziwa Steven. Ennyabo. Omuziro gwo ogw'ennyange. Ennyabo. Bw'oba toguyise mu bwotyo. Ennyabo. Gwe oba abalala basobola kuguyita batya? Omulaala asooka. Obubonero busatu. Buyanza nnyo nnyabo. Omuzindalo ne guddayo eri ow'enkima. Tuli butoola muzaana. Ekikolwa eky'okuyita omubalami Abaganda balina erinnya ly'obuwangwa lye bakiyita. Linnya ki eryo? Okunnyulula. Kigaanyeemu. Okukoowoola. Neetabaayo amwinganga. Okulambya. Nezijja eri Ziwa. Ennyabo. Tubuulire engeri eryato gye litambulamu nga liri ku nnyanja. Sebo nnyabo eryato liba liseeyeeya. Liba lisiira. Kituufu eryato lirina okuseeyeeya naye bwe liba liseeyeeya litambula litya kuba terisobola kubanga lidduka oba liba liseeyeeya kuba liri ku mazzi naye lirina entambula yaalyo. Liba litambula lidda kyennyuma. Obubonero busatu. Buyanza nnyo nnyabo.
mbawumuddemu. Kato Kintu agambibwa okuba nga ye kabaka wa Buganda ow'olubereberye mu luse lwe tulimu kaakati. Yes sir. Otyo bw'abanga yewe olubereberye olwo owokubiri yali ani? Yali Chwannabakka. Yali Chwannabakka. Obubonero busatu. Mbuweerezaako Maasai Mawula fani ya ssente. Weewaawo. Ne tulabikako ew'omuto Ssenyonga Cyrus. Chwannabakka bw'abanga yali wakubiri. Yes sir. Olwo owokusatu yali ani? Kimera. Yali Kabaka Kimera. Obubonero busatu. Zanyo sir. Weewaawo. Ne tukomawo ew'omuto Njasabiggu. Njasabiggu. Yes sir. Njasabiggu tubuulireyo enjawulo bbiri wakati w'amalusu n'eminyira. Sebo amalusu gabeera mu kamwa ate eminyira gisangibwa mu nnyindo. Aha, eyemu. Amalusu gaba teganaanuuka nnyo ate gye eminyira ginaanuuka. Eminyira ginaanuuka. Obubonero olina busatu. Weeyanziza nnyo ssebo. Brenda ndowooza ojjukira badde mulinzi atubuulireyo nti eminyira giba giwoomerera naye ng'ate era tuba kweyongerayo nga tusabye oba bina. Obadde tokiwona. Badde sikiwona n'omulundi n'ogumu. Otyo ne lyoka tujja ewa Ssenyonga Cyrus. Ssenyonga Cyrus. Wangi sebo. Gwe ogenda tubuulira. Yes sebo. Bw'obanga omanyi kye tuyita omukonda. Yes sebo. Omukonda gusangibwa ku ki? Ku kikopo. Otyo tubuulireyo emigaso gy'omukonda ebiri. Omukonda gweyambisibwa okukwata ekikopo. Gukutuyambako okukwata ekikopo. Era omukonda gutuyambako we tuba twoza ebintu okukikwata obulungi. Era kusigadde kukwata. Era tukyali mu kukwata. Leete omugaso omulala ng'ogyeko okukwata. Kubanga oba akutanywa oba akutacyoza era guba tugutuyambye kukikwata. Omukonda gutuyambako tebakulonda emigaso gy'omukonda ebiri. Basome ne banyabo singa mutulaba obwana buno nga bufaffagana n'obubuuzo bwe butawulirangako mu bulamu naye ng'ate mu bubuuzo bwa bulijjo we wasinga okubeera obunyuvu bw'engule wano. Watuwadde omugaso gumu omukonda gutuyambako okukwata ekikopo n'okinyweza. Omugaso ogwokubiri omukonda gutuyambako singa omutembeeyi abeera alina ebikopo bingi omukonda gumuyambako okubisibamu oluwuzi n'abyetiika. Weebale nnyo kye bayita okulowooza. Basaba ne bannyabe kye bayita okulowooza. Talina mu ssomero mwe yali akisomye. Kitegeeza nti omwana abaana b'eggwanga be tunaasitula omulembe oguddako guno oguliko bateekeddwa okuba nga balowooza ku bintu bye batalowoozangako. Obubonero busatu. Bweyanza nnyo ssebo. Lwenda mbakuweereza. Era nange nenzija gye bali Payasi. Wampa omuzaana. Omuzindaalo ogwo sooka ogutereeze. Kale tuli wamu nga batutereze omuzindaalo gwaffe wano. Ya wetuli. Kale nkomyewo gy'oli Payasi. Ye omuzaana. Kiwanuuzibwa nti waliwo ekiwuka singa kiba kiyingidde mu nnyumba kitera okuba nga kizze kubika era batera okukikuba nga batema omulanga. Kiwuka ki ekyo? Ejjenje. Kigaanye. Ntereezaamukko. Namunyenye. Obubonero busatu. Mbweyanziza nnyo mbweyanze. Tugenze. Ewa Ssenyonga Cyrus. Ssenyonga. Wannyabo.
waliwo erinnya ly'ekiwuka abaana abawala libakozesa okuteeka waliwo erinnya ly'ekiwuka abaana abawala kye batya nga bagamba nti singa bakitunuuliza amabeere gaabwe gajja kuddayo. Ekiwuka kino kiyitibwa kitya? Kongola amabeere. Obubonero busatu. Bweyanza nnyonnya. Nzize eri mwana mulenzi. Njasa biggu. Omuziro? Mamba. Kale. Omuziro gwo ogw'emmamba kigambibwa nti nno waliwo abatateekeddwa kugulya ng'oggyeko abo abagweddira. Mpaayo abantu abalala batalina kugulya. Abatalina kulya mamba mu Buganda ng'oggyeko abagweddira. Beebo abantu geze nga maama wo yeddira mamba tokkirizibwa lya muziro gwe. Tuveeyo mu beddira oba abeekuusa ku kweddira. Abateddira mamba naye nga tebakkirizibwa kugirya. Bateddira mamba. Tugende. Ekyo ne kigaana ojja kubuuza omukontanyi wo. Kale tugenze eri omuto. Ssennyonga. Wannyabo. Omuziro gwo gwa nnyange. Yannyabo. Kintu ky'ekikulu ekyogerwa ku muziro gwo. Ekyokulunda ente. Ojja kyekuusa. Tokyekuusa ku kulunda nte kubanga ekyo kyo twakyogedde dda. Ekyo si kyekikulu. Waliwo ekirala nga buli omu bw'akyogerako akigeraageranya ku muziro gwo. Entasaabatosi. Mulonde. Ntereezaamu. Omulundi gumu. Ennyange eyo buli omu agyekuusaako nti y'ennyonyi esinga obuyonjo. Obubonero busatu. Bweyanza nnyo. Tweyanzege. Tukyali ku Part Beverages katubagire bamalireyo ddala wano. Omuto. Wampa ssebo. Tubuulireyo ekintu kyonna ky'omanyi ku mwami nannyini linnya lino. Yes, sebo. Joseph Kony. Sebo Joseph Kony oyo yali munansi wa Congo. Nekigaana munakulonda. Joseph Kony sebo kiganye ziwana muto Joseph Kony yali muyeekera eyalumba gavumenti ya NRM ng'emaze okuwamba. Yali muyeekera eyalwanyisaako gavumenti. Kabonero kalamba. Akalenzi kano kali sitedde bulungi nnyo. Omutwe kagukozesa. Na kino kikyo. Gwe naawe tubuulireyo kyonna ky'omanyi ku musajja ayitibwa Moses Golola. Moses Golola mukubi wa bikonde mu Uganda. Bikonde byokka n'ensambagere. Ekyo oteekwa okiteekako. Mukubi wa bikonde n'ensambagere. Obubonero busatu. Olulimi lukyegiriisa tugenze eri omuto Kasinzi Payasi. Njasa biggu. Erya bulwadda liryo? Bulwadda. Sirirye. Siryange. Alyegaanye. Kale. Kasinzi Payasi. Wampa omuzaana. Luno lugero. Olumbe teruweebwa mukono. Mpaayo amakulu g'ofuna mu kigambo olumbe wadde nga ekigambo ekyo kirina amakulu agasingako kulimu naye gwe mpaayo amakulu gamu gokka. Sebo olumbe kisobola okutegeeza obulwadde nga bukutte omuntu ne bumalako akaseera akanene. Kale obubonero busatu. Bweyanziza omuzaana. Nzize eri
Ssennyonga. Ssennyonga. Wandinyabo. Naawe tutambulidde mu buufu obwo. Yannyabo. Bw'otova ku mulungi ofoowoza. Okuwoza kulina amakulu agasingako okulimu. Naawe empaayo ky'otegeera mu kigambo okuwoza. Okuwoza singa abakukwatidde mu musango oba ne bakuwaayirizaako omusango ne bakutwala mu mbuga z'amateeka ne bakugamba okwewozaako kiyitibwa okuwoza. Obubonero busatu. Bweyanza nnyonnyo. Weewaawo jjejje. Tulage nti oli mulwadde wa ssenyiga awatali kwogera kigambo kyonna. Tulage nti oli mulwadde wa ssenyiga awatali kwogera kigambo kyonna. Obubonero busatu. Neyanza nnyo jjejje neyanzeege. Ne tujja ewa Waziwa Steven. Ziwa. Esebo. Ndaga nti byenjogedde bikusanyudde awatali kwogera kigambo kyonna. Esebo. Ndaga nti byenjogedde bikusanyudde awatali kwogera kigambo kyonna. Nakuba mu ngalo obubonero busatu obadde otumidde wali. Otyo ne tutuukewo omwana mulenzi. Sali Lawrence Matuganjobe Doma. Otyo waliwo abakulembeze abayatikirira ennyo mu biseera byabwe. Esebo. Wadde nga kati n'ensi bagivaamu dda. Tubuulire omukulembeze eyali ayitibwa Kamuzu Banda yali wansi ki? Kamuzu Banda yali wansi Kamuzu Banda Kamuzu Banda sebo yali wansi ya Zimbabwe. Kabakulonde. Sebo mukama wange nterezaamu katono. Yanguwa. Dr. Kamuzu Banda. Leka kwefula nti omumanyi nnyo nga ne gye yali n'ensi okyalwanagana nayo ate omupaatikako ekya Dokita. Yali wansi ya Zanzibar. Sebo yali wa Malawi. Yali wa Malawi, kabonero kalamba. Keyanza nnyo Sebo. Ate omutonna mutegeerera naddala ate omupaatikako egundise. Otyo tuliwo. Ziwa Steven. Ziwa Steven. Esebo. Omukulembeze gwe tuyita Kenneth Kaunda yali wansi ki? Sebo yali wa Zambia. Wa Zambia obubonero busatu. Buyanza nnyo Sebo. Nga bwe nnumba abakontanyi twongera okubajjukiza nti nno management ya Uganda Institute of Allied Health Mulago etegeeza abayizi n'abazadde wamu n'abantu bonna nti amatikkira gaabwe oba kye bayise graduation y'abayizi yakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 Novemba omwaka guno awo kusomera e Mulago. Era bagamba nti mugende mu bangi era omukolo gwa kutandika essaawa zijja kuba 3 ez'okumakya. Abayizi ab'okutikkirwa bajja aba courses zino bagenda okutikkirwa kubanga ze bamaze pharmaceutical, physio, medical lab, ENT, radiography, environmental health, public health, audiology, dental n'endala nnyingi. Kati okumanya ebisingawo ku matikkira gano ojja bakubira ku noti 75 14 799 63 noti 75 14 799 63 n'enzija eri abakontanyi. Wampa muzaana. Mula wange Anet Nakakande lumu we bali kuwuliriza Ngule. So nga ate ne mmange Nakigozi Mary Claire yonna gy'oli naawe mmanyi kwoli weebali nnyo. Kale omuzira nkima. Weewaawo. Olusuku oluzise ennyo wano mu Buganda luyitibwa lutya? Nakitokolo. Olusuku oluzise nnyo olw'enzisa kiganye. Olusuku oluzise nnyo luyitibwa enkande.
kiganye olwo lwe tuyita gasibwa. Tugenze ewa ziwa Steven. Ennyabo. Olusuku olukubiddwa kibuyaga luyitibwa lutya? Nnyabo. Olusuku oluyitibwa nakitokolo. Nedda. Luyitibwa olubango. Mulonde tugende. Nnyabo luyitibwa olw'engwira. Akabonero kamu. Neyanza nnyo neyanza. Omuzindalo guli wuwo. Wampa muzaana. Tugenzeeko mu lugero. Wano situkawo pa teruweddeeyo lumaleeyo. Nga byayo kya biyidde. Wano situkawo nga si muganzi. Luganye ate era nga lulabika teruliimu omulonda. Wano situkawo bw'ovaawo assaawo mmanvu. Tugenze ewaziwa. Ennyabo. Obuufu bwa lugero. Ennyabo. Tamukedde teruweddeeyo lumaleeyo. Tamukedde ya mutende endyambi. Obubonero busatu. Buyanza nnyo nnyabo. Nembawummuzaamu. Tweyanzege. Ensi bebaddeko nabo ng'era bakyaliwo mwe muli ne pulezidenti wa Russia Vladimir Putin. Abakulu mwe muliwo. Muyinza okuba nga tumumanyi wano mugenda kuteeba buteebi. Vladimir Putin y'omu ku basajja abakalakasa ensi ye era nga ne mu kulonda okusuubirwa omwaka gwa 2024 ateekateeka okuddamu okwesimbawo. Putin ono wetwogerera aweze emyaka emeka ogenda kulonda ku gino. Putin wetwogerera aweze emyaka 71. Putin wetwogerera aweze emyaka 72. Putin wetwogerera aweze emyaka 73. Putin wetwogerera aweze emyaka 74. Teeba buteebi. Aya abato twayogedde ku mwana mulenzi Golola Moses ne tumugamba nti muzannyi wa nsambagere. Muwandiike ekigambo nsambagere. Nsambagere. Abakulu bawaddeyo muteeba buteebi era nga ziwa Stefan agambye 73. Sali Lawrence Matuganjobe 72. 72. Kamera erabe bulungi. Bonna tuwali watuuse Putin wetwogerera aweze emyaka 71. 71 ekyo ne kigaana. Tuwulirize abakulu. Customs agent avunaanyizibwa ku kwekebejja ebyamaguzi era alina okubyetegereza mu buliwo ku lw'oyo abireese mu ggwanga. Nziramu. Customs agent avunaanyizibwa ku kwekebejja ebyamaguzi era alina okubyetegereza mu buliwo ku lw'oyo abireese mu ggwanga. Ekibuuzo. Singa ebyamaguzi biba birina okwekebejjebwa nga biyingizibwa mu ggwanga, ani ateekeddwa okubyetegereza era aba alina okubaawo ye oba nedda? Kale abato bawaddeyo otyo era bwe bati bawandiise erinnya Nsambagere. Ssennyonga Cyrus Joseph agambye nasa ne a sa ma ba ne a mba ga ezannabansasaana ne e ge ra ne e. Kasinzi Pius agambye sa ezannabansasaana atandise ne sa ne a sa ma ba ne a mba ga ne e ezannabansasaana ra ne e. nadde oyo kimulemedde ddala. Ono yasoose Ssennyonga Cyrus Joseph yakituuse situgambye Nsambagere kiri Nsambagere yakituuse. Kale
bawaddeyo nakituuse no singa alaga kabonero ne bamwawula kubalala bamuwawula mwanguwe tugende ne Simba yange nkimanyi abakulu muleete. Simba erimu ekigambo erina pulogulaamu erimu ekigambo gasimbagane. Simba erina pulogulaamu erimu ekigambo gasimbagane era mu kukimalayo nebeera gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire. Tubuuza amaki? Gasimbagane ne bannamawulire amaki? bawaddeyo ku bino ebya URA. Sally Lawrence agambye custom agent yavunaanyizibwa ku byamaguzi era abalina okubyekebejja. Ziwa agambye custom agent yalina okubaawo. abakontanyi bombiriri ne bafuna obubonero busatu. Weewaawo, weewaawo. Kale mumaliriza na wano bano bamaliriza nawo katugattewo mangu tube nga tweyuna akadde kubanga kokeeko. Aya. Kale bawandiise bati Sally Lawrence amaaso. Ziwa Stefan amakanda. Bibino kamera ebirabe n'abawagizi balabe bagamba muffe tubiyiiyiza. Ziwa Stefano amakanda. Sally Lawrence amaaso. Gasimbagane ne bannamawulire gabeera amaaso. Gabeera amaaso so si amakanda. Oli bwagamba nti nno bwatyo n'agasimbagana n'omulamuzi. N'agasimbagana n'omulamuzi gabeera amaaso. Gasimbagane ne bannamawulire gabeera amaaso. Tuba tutegeezaawo nti omuweereza waffe wa pulogulaamu eyo abeera agasimbagana ne bannamawulire bangi nga bazze mu pulogulaamu eno, ate awo omuwuliriza waffe yonna gy'oli gwe n'obeera ng'obafunira mu matuugo. Otyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. So wenkima Sally Lawrence Matuganjobe munnakyagwe ate nga wankima ku bubonero 7/5 afunyeko obubonero 3/9. Endukusaye nga ya Mamba Kasinzi Pius Kijjo Umeya Primary School ku bubonero 2/5 afunyeko obubonero 16. Omugati ne bafuna obubonero 5/5. Owenyange Ziwa Stefani Zinabala Wakiso era munnakyagwe ku bubonero 7/5 afunyeko obubonero 3/6. Endukusaye ya Nyange Senyonga Silas Joseph St. Henry's Mukono Makata CU ku bubonero 2/5 efunyeko obubonero 2/3. Ndukusa nene erwanye ne bafuna obubonero 5/9 era bwatyo Ziwa ne yeesogga omutendero ogwokusatu.